not reliable. He's not reliable. Ati yangamba abantu bamunenya. Okuva ku bbalaza ya wiiki eno akakiiko k'ebyokulonda katandika enteekateeka y'okukebera n'okutimba enkalala z'abalonzi okusobozesa abantu okwekenneenya amannya n'ebifo we balondera nga n'abo abaagala okukyusa we balondera balina okukozesa omukisa guno nga twetegekera okulonda kwa bonna mu 2026 mu mbeera eno abantu abaliko obulemu bavuddeyo ne balaga obutali bumativu ku nteekateeka eno nti balekeddwa nnyo emabega olw'ebifo ebimu awakeberebwa enkalala okubeera awazibu okutuuka. Kati abantu abasinga abalina obuzibu mu kutambula bo tebagendayo bugenzi kubanga okugendayo kuli expensive. Ensonga endala etuzudde eri nti ekitongole kino eky'ebyokulonda kyateeka ku mutimbagano nti oba oyagala oyinza okukeberera amannya go n'ebikukwatako ku mutimbagano, naye omutimbagano gw'ekitongole kino tegusobola okukozesebwa omuntu alina obuzibu mu kulaba kubanga abantu abatalaba bakozesa computer kalimagezi nga bakozesa software gyetuyita JAWS. Bano nga babadde bakulembeddwamu Yona Waswanga ono ye ssentebe wa National Council for PWDs ategeezezza nti abantu abalina obulemu bw'obutayogera basanze okusoomozebwa okw'enjawulo mu nteekateeka eno nga kw'otadde n'obutabaawo na bataputa ekintu ekibakosezza. Ekitongole ky'ebyokulonda kiwandiike abatafuta ate kibasindike ku buli muluka kisoboleze abantu baffe abatawulira ate nga tebamanyi kusoma na kuwandiika nabo okukakaza amannya gaabwe ne bakwatako ku nkalala. Bano batiisatiisizza okuba mu mbuga akakiiko k'ebyokulonda singa tebatereeza bye babasabye ng'enteekateeka eno yakatambula kw'ennaku ntono. Wabula bano omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Muchunguzi abaanukudde bw'atyo n'abasaba wabeewo enteesaganya ennungamu wakati w'akakiiko kano nabo okusinga okubeewerera n'okubakuba mu mbuga z'amateeka. Tetwandibadde tugamba nti okugenda mu kooti lyekuba eryandisoose kuba tulina enkolagana nnungi nabo ate tusuubira nti ejja kulongooka ng'ebiseera ebinaaba bijja mu maaso. Muchunguzi era akikkaatiriza ng'akakiiko k'ebyokulonda bwe kasobodde okussaawo buli kimu ekyetaagisa mu nteekateeka zonna yadde ng'oluusi kalemerera olw'ensimbi okubeera entono nga tekasobola kutuukiriza byonna byetaagisa. Okw'obwenkanya ne kalina okuba nga tekalina bwe kaleka mabega era akakiiko k'ebyokulonda kyekava kateekawo entegeka omwaka oguwedde nga guggwako okulondoola n'okutereeza n'okumanya ebikwata ku bantu abaliko obulemu nga gye twayita mapping of persons with disabilities yakolebwa mu ggwanga lyonna nga tufuna details zikwata ku bantu abaliko obulemu, bali bameka, baliwa, bulemu ki bwe balina ate ebibasoomooza biriwa mu bikwata ku byokulonda. Exercise ezo yavaamu ensonga nkulu era akakiiko kati kazeekeneenya kajja kufulumya report ejja kuyamba akakiiko k'ebyokulonda okulaba nti bwe kategeka akalulu kateeka mu nkola ensonga zino abaliko obulemu ze baleeta nga twetegeka nga mu exercise eyo. Enteekateeka z'okwekebejja enkalala z'abalonzi zatandika ku Monday nga zifundikira nga 10 omwezi ogujja.